kati tutaddeyo link empya genda buterevu nnyo ku Facebook page yaffe ya Sanyuka Television osobola okubeeranga ate otugoberera oba ogoberera emboozi eno gwe tukyazisa olunaku olwaleero ye mukulu Chris Lule azenga atubangula wano enfunda oba ennaku ez'enjawulo wabula olunaku olwaleero tukubye torch mu butyabo osobola okweteekateekamu ng'ofunye emergency oba gye twandiise ebyo ebijja nga teweetegese ebiseera ebisinga oyinza okubeerawo ne baga nti omukyala afunye accident ebyo si bye bintu byokera ku makya n'oteeka nti kati omukyala wange ajja funa accident ku lunaku olw'omukaaga nja kukozesa zino ssente ebintu ebyo ebijja amazima matuufu nga teweetegese waliwo kapo gye mmanyi bo bazaala naye buli kuzaala omukyala abanga alina emergency oba ompulidde bulungi nnyo abanga afunye emergency obugoye bw'omwana taba nabo abanga na 2-3 nga sente z'eddwaliro ziba zibulako ate nga bazaalidde mu ddwaliro lya gavumenti tebabasasuza wabula ez'okuyambayambako mitwalo 2 awo mutuweeyo 2 abo bo oyinza bagamba ki okusooka omukyalo okuzaala tebera emergency kyekisookera ddala abantu baffe ndowooza kozesa omukisa guno nkibaawulira okuzaala si emergency kubanga okuva omukyala lwafuna olubuto oyinza oddumanya bwe luba luwanvuye nnyo n'otalumanyira oyinza ddumanyira mu mwezi naye at least okuva mu mwezi gumu oba otegedde nti omuntu ali lubuto ateekwa odduzaala niwagiba emyezi 6 okuggyako ng'oŋŋamba nti eriyo ababeera nazo ne batazizaala naye yo tebeera emergency oli asaba obuyambi ku mbuto ze ng'oyinza okulowooza nti teyeeteekateeka oba abadde tamanyi baye niwe tugende mu maaso nze mmanya ntya nti kati eno emergency ngituuseemu ebiseera ebisinga anti ngera bwe twawadde definition ya emergency nti ebeera abrupt ebeera sudden ejja teweetegese naye nga kyalibadde kya buvunaanyizibwa olunaku lwolusooka naddala bw'obeera ng'obadde muyizi wa ssomero n'ovaayo eno ku kampasi gye tubeera oba ng'obadde businessman olunaku olusooka ku magoba agasooka okufunika lwe lunaku lw'olina okutandika okuggyako ebitundu 2 n'olyoka obiteeka eri so mu bulamu obwa bulijjo as long as oli mu kufuna omusala gwo ogusooka lwe lunaku lw'otalina okutandika okwetegekera emergency fund toyina kulinda kizibu kiri kumala kugwa wabula oyina kutandika kwegamba preparedness eno ebeerawo wadde emergency enajja wadde kubanga oyagala toyagala eteekwa okujja gy'oli bantu batono nnyo abandaba wano nga bali myaka 5 nga tebafunangako emergency Chris manya atya nti ndi mu emergency abantu tubalabye n'akola okwanjula kwe na planninga bulungi nnyo towards the end owa keeke najja n'alwayo n'akyusa owa keeke n'agenda mu za emergency n'azijjayo omuntu amanya tuwe ebyokulabirako nti kati ndi mu emergency kakati era ani nga bwe mbadde nannyonnyodde omulundi ogusooka emergency ebyo ebintu byokka bye twayogeddeko singa olwaleero ng'obadde wavudde ewaka wasiibudde zekkola n'otuuka wano n'osangawo ebbaluwa ekugoba mpakyakulabirako ne bagamba dde ewaka your contract has been terminated mu kaseera ako kennyini omanyirawo nti eno kati gyentuusemu emergency buteekwa kunoonya kiddako ate ng'abeewange balina okulya kati awo oteekwa naye omuntu waffe ali mukola aguteekateeka owa keeke talabiseeko eyo tebeera emergency it is an inconvenience bibiri byanjawulo you're being inconvenienced nti owa keeke wamusasula tazze that is an inconvenience gawuni yange nagigula naye tenaba kutuuka te ng'omukolo gwange si emergency awo kukutaataaganyizibwa it is an inconvenience si mbeera ya kazigizigi nedda era ebintu ebyo yensonga lwaki osanga omuntu mbu akasente kange nakajjeewo kubanga landlord omusasula is not an emergency no abadde afulumiza ebintu it is a bill eyo bill obadde ogimanyi nti weeri eteekwa okusasulwa yagalagaana kyangu nnyo okusooka n'omugjawo landlord n'omusasula esente zo ne zivaawo ne wayita weeks emmotoka yo neetomera ku bibiri emergency ebeera ki ebeera mmotoka kutomera kubanga obadde tokisuubira naye obadde okimanyi bulungi nnyo nti weebaka ennyumba gye weebakamu siiyo baazimba nzimbe ate yagizimba ebiruubirirwa bye si byebimu n'ebibyo gwe ebiruubirirwa byo byakufuna woosula ate oseevingirewo eyazimba ennyumba anoonya amagoba so okusasula ennyumba is not an emergency gawuni yaffe is not an emergency keeke y'omukolo terabise is not an emergency biruzi z'essomero ez'eddwaliro ez'amasannyalaze ez'amazzi n'okulya mu bulamu obwa bulijjo those are not emergencies byebyo ebintu ebiri abrupt
nga bw'onaagamba nti mbadde nkola bulungi nnyo mu kampani babadde banjagala, all of a sudden ne bagamba tugenda ku retrenchinga abakozi ebitundu 3 ku buli 10 tugenda bajjako, ne bagenda mu departments ne batandika okunoonyaayo departments ezitakosa kufuna kwa kampani, ne bagamba kakati eno tubadde tulinawo wano abakola ku entertainment, tubadde tulinawo wano tetubeetaaga, tugira tubajja kubadde ebbali nodda ewaka. Nga wakatuula mu ddiiro ly'eddakiika ago oba omaze okitegeera nti kati eno gye ndi mu emergency. Okufa tekubeera kufa, naye obeera otandisa olugendo lw'obulamu bwo lulimu kukaluubirirwa. Okusooka abantu abasinga olw'okuba babeera tebeetegekera mu nnaku 3 ezisooka ng'ali mu emergency, mu ssimu ze okuviira ddala kwa baasa asooka mu phone book okutuukira ddala ku Zainabu, wakati abo bonna aba abakubidde. Toyinaayo kyakulya nanti bangobye. Awo wenzija naye katusooke twogere ku kufa. Okufa emergency. Okufa is not an emergency. It isn't. Chris, nfiiriddwa omu ku bantu bensinga okumanya, oba maama wange oba taata wange oba muganda wange, eyo teba emergency? Nedda. Omanyi nti okufa ng'oteekateeka okufa tofunye fineri decent egenda kukulyako $6,000,000. Ofunye abantu banaalya ki, awo ojja kumalirawo $5,000,000. Kakati sente ezo sizirina, wali oteeseteeseko sente nti kati zino zaakufa. Okusookera ddala ndowooza era kantwala omukisa guno ani ekintu kino nkinyonyole bulungi. Abantu abasinga era bamanyi ekintu ekyo okukikonfusinga n'ebiri ebirala. Singa oba ofiiriddwa omuntu wo, yembeera esinga okukaluubiriza mu bulamu bwa buli bwa muntu, naddala ngo abadde mwagalwawo, either mukadde oba omwagalwawo abadde mukwano gwo n'avaawo, yembeera esinga okukaluubiriza. Bantu batono nnyo abalungi abatulaba nga tosobola kufuna buyambi kuva mu mikwano gyo. Bino ebintu bibiri kambi baawulire basobola bifuna obulungi. Osobola bulungi nnyo okutegeka okutandika business wansi mu kikuubo ng'onoonya $4,000,000 ng'olina emikwano egisobola okuwa obukadde 15, osobola okunoonya $4,000,000 mu mikwano gyo bonna ne balema okuzikuwa. Naye singa ofiirwa omukadde, maama oba taata oba omukyala, mu ddakiika 3 ng'omaze okubabikira obeera olina $1,000,000 ku account. Oba onfuna bulungi kati? Nkufuna. Kitegeeza okufa kusobola okukuleetera buli muntu yenna okukubeereramu, so tetusobola gy'addressinga nga emergency. Olw'ensonga teweetaaga nagamba ani nti nfiiriddwa nsindikira ky'onsindikidde. Ani amanyi bulungi nnyo nti Chris ateekwa okuba ayita mu mbeera yakunakuwala yakusoomoozebwa, omutima guteekwa okuba gwennyise, yeetaaga y'abiri n'ompeereza. Era funerals zonna ze nsinze okulaba ez'abantu abeetegekedde abayina emikwano egirimu ensa, kubanga ekyo nakyo kikulu. Your network determines your net worth. Bw'oba obadde n'emikwano nga bali awo ba bulijjo, ogenda tuuka mu bizibu bwe biti nga trust account yo mulimu 0, nga ne bw'oba ofiiriddwa omuntu kyosobola okufuna amabugo ga mitwalo emeka, ate nga nagwo olwanya ennyo, nga nabo omaze balemerako. Ne bw'oba omadde olina emikwano egy'enkwasa egy'enkizo, okufa kw'omukadde, okufa kw'omwagalwawo bamanyi okukutuulamu era ogenda okuvaamu oluusi nga totaddeemu kyamaanyi. N'olw'ensonga eyo tuleme kutunuulira kufa. Waliwo ali wano ng'atulaba, omulungi atulaba, oba naawe mwennyini nga okimanyi bulungi nti ogenda kubeerawo nga nfudu. Tukimanyi essaawa yonna tulina okukola ki? Okugenda. Kino kintu kya buli. Waliwo omwami yalina kakooti ke nayogalanga ennyo era nakakuba nnyo ku t-shirts zange ng'agamba nti to be born is a chance but to die is a must. Oyagala toyagala ekyo kiteekwa okubaawo ate okisuubira. Kakati bw'ona abanga okisuubira ate era ne kituuka gy'oli n'ogyadressinga nga mbadde ndi awo. Okusooka bantu batono nnyo ennaku zino, omuntu bw'abeera mu ICU oba n'abeera n'obulwadde ng'ali mu ddwaliro, you're sure nti omuntu oyo ayinza okuvaayo ne options 2, okudda oba obutakola ki oba obutadda. So tosobola gyadressinga nga emergency byebiri ebintu bye nayogeddeko nti financially birina implication gye tuli ate nga byamujjira n'obadde tubisuubira. Newankubadde kyangu nnyo okuŋŋamba kati ng'olubuto omukyala nti lubadde luweza emyezi 6 ate bambi ne luvaamu. Ontegedde bulungi nnyo era nayo tetusobola gyadressinga nga emergency. No, kibadde mu process nga tukimanyi nti weekiri era tusobola okyetegekera. Onfuna? Bakwano baffe bano abatukubiranga amasimu nti mukyala wange amaliriza okuzaala naye bakyatubanjayo, bakeeke ndi ku komiti ebadde teekateeka omukolo, gawuni y'omukyala tetuuse ku budde, keeke yagudde neyonooneka. Abo bo tubayambe tutya ffe nga bakwano baabwe?
kubanga yajja gy'olinga ekiseera ekyo ekimuli ku mutwe keeke yonoonese emergency n'otanyamba nga kizibu bwe kityo kintuuseeko. Nanti kakati ani abantu baffe bano mulina obbabeereramu. Nabagamba okugaba ssente ez'olusuutirizo kinafuya agaba ne kinafuya n'afuna. Mwembi munafuwa. Kyova olaba nti famire bw'ogisanga ng'erimu omuntu omu gwe twaliyiisa omwo muli gwa famire oba bakwatidde bendera n'aba ng'alina kasente bamaliriza bamutisse kiro 600 z'atasobola kusitula era agenda okumaliza nga azzeeyo wansi nga bafaanana omuntu atya omu. Mu biseera ebyo ebyakazigizigi omuntu mwe yalirowoozeza nti ndi mu emergency ng'amaze okukwata essente n'azikozesa ebintu ebisigadde then n'abaako ebintu by'atadressinze oba ebimu n'abisasula ba service providers ne badisappointinga then n'aba ng'abalira kuko statement eno mugibagambenga your financial mismanagement on your side must never constitute an emergency on my account. Gwo enkwata ye yesente obubi teyina kuleeta bwerinde mu nsawo yange. Onfuna bulungi? Omwana oyo alina omutima omubi yagaana otuyamba. In fact obeera indirectly omuntu oba omuyamba naye aba tamanyi. Kyangu nnyo omuntu okulowooza nti omukoledde omutima omubi naye ng'oli mumuyamba. Kati omuntu afaanana bw'atyo mu mbeera eyo oba olina omuleka n'abaako ebintu by'ayitamuuko. Olumu abantu baffe bano bateekwa okuyitako mu mbeera embi okusobola okumanya nti gye bujja mu maaso bateekwa okuteekateeka. Kati omuntu alina budget tuyinawo ne kolumu we tuteeka ekintu kye tuyita miscellaneous. Ebigwa tebikoze eki? Tebiraze. Kitegeeza awo tuteekawo eyo tugiwa percentage eyina kubeera either teyina kusukka below 2% naye nga twabadde tulowooza eri standard yalibadde 5%. 5 of any money z'oli mu planning okukolesa omukolo miscellaneous eya 5% eteekwa okubeerawo olw'ensonga yagalagaana mu bintu by'oteekateeka mulimu agenda okudisappointinga. Spiral tesobola kubeera 100% okay. Kati wakati awo bw'oba ofunyewo okusoomoozebwa oteekwa okuba ng'olinawo essente ezirina okuziba ekituli ekyo. Bw'onaaba tokikoze ogenda kumaliriza osumbuye ba ani emikwano gyo ng'ogiteeka ku tentahook ne bw'aba alabye simuyunga okubye bw'oti agamba ono kati ono alina ekizibu kya ngamba agaana n'okukwata. Olumu olibeera mu kizibu ekiri serious omuntu n'agaana okukuyamba kubanga weemanyizizza nga gwe oli mu Beggars Association buli kizibu ekikutuukako alo ani bankutte wano omusirikale ayagala mutwalo era ani yaterekezizo alo ani owakesisa ayagala kunteekako siiro ayagala emitwalo 3 era oyo kakati gwe bw'onaaba nga weetadde mu mbeera efaanana bw'etyo oyagala kunafuya munnaakuwa then onafuye naawe mwennyini afu. Ensi zino ezikuze zirina ekintu kyezikola kyensinga okwegomba nga njagala Abafrika tukikoppe tugitwale ebeerenga method mu bulamu bwaffe. Abasajja Abamerika mu kiseera kino ekyakatuubagiro nga tulaba economies ziri mu crumblinga tuyina recession esinze okubeera ey'omutawaana mu bbanga lyonna tukyabalaba nga bagaba gwolooza bakikola bati balina funds baatereka tebatereka olw'okuba tebagaba olw'okuba sente ba printing and printing enno bagaba olw'okubanga beeterekera era ne mu kino ekiseera mulimu abantu ani abali mu ggaba naye tebagaba lwakuba balina bagaba olw'okuba baakiteekateeka. Abazungu abo balaba sekinoomu bw'oba olinayo mukwano gwo kizibu nnyo mukubira essimu ng'olina emergency ng'oyagala agya dressing bw'omala omuyitiramu mu kizibu ayinza okugamba kankuteeke mu mwezi ogujja guno tobaddeeko bwe ntunudde mu bajeti yange toliimu naye ffe abaddugavu tetukirina ani bwakubira olowooza ajja nnyiiga nze bw'onaakuba nkugambirawo mu bajeti y'omwezi guno toliimu katulinde ogudda. Chris tugende tukube ku tochi ku baana abalina amaduuka mu kibuga abaana balina bizinesi zaabwe entono ezibadde zitandika kati eno lockdown yakubiri eyasooka twasasula rent wa myezi 3 ate nga tubadde tetukola kiri awo so oyinza bagamba ki? Ebintu biringa bisatu. Okusooka obuvunaanyizibwa obusooka buli gye bali, obwokubiri bulina ebitongole ebibatwala oba ebibakulembera oba ebibalajuletinga, obwokusatu obuvunaanyizibwa bulina gavumenti. Bonna basatu ngenda bakwatako. Okusooka responsibility yaabwe kati nga bo abantu sekinoomu eri wano. Omuggalo ogwasooka bwe guba nga gulina kye gwatulaga kwali kutuyigiriza tekwali kubonereza wabula twalina kupiikingamu biki bye tulina okuyigira mu muggalo ogusoose. Kati nga mu kiseera kino bye twayiga mu muggalo ogwasooka twali badde tubyewaza. Okusooka kwe kuno tubadde nga
tubadde tujjanga tufuna ssente wadde tezibadde nnyingi nnyo kubanga businesses okuva mu mugalo ogwasooka zibadde tezina pickinga up zibadde zi break eveninga ofunayo akasente akaddayo okusuubula then n'ofuna akasente akasasula rent kati wano we mbadde mbagambira nti abantu ssekinnoomu singa tubadde twayiga mu mugalo ogwasooka twalibadde twakolayo kye tuyita risk diversification nga twakwatamu kasente akatonotono ne tubaako obuntu obulala bwe twakateekamu okusobola okukushoninga bizinensi yaffe eno nti bwe baddamu ne batuggala kubanga variants zino teri azimanyi owulira nti ate ye10 ate ye7 ate ye19 zanjawulo oyo omuntu ssekinnoomu ne tumuteekaawo twalibadde twajjayo akasente akamu ne kabaako ebintu ebirala byekakola ki ekyokubiri nze kyate kino kindowooza kyalibadde kyakolebwa nga tuvudde mu muggalo okuddayo okurenegotiatinga loans naddala abali mu kikubo nga balina loans maduuka matono nnyo agali wansi eyo downtown nga tegalina mu business loans kati ate okusooka business loans zino zirina shorter periods of zensasuliramu ojja kwesanga ng'omuntu alina looni nali abakulu abo mbagamba nti kyalibadde kyabuvunaanyizibwa obuteewolera bizinensi nga tenaweza myaka emeka 3 ekyo kimu naye mbagamba ekyokubiri omuntu yalibadde yeewola ssente naye nga afunye kye tuyita patient money sente ngumiikiriza sente ngumiikiriza yeyambuka mu myaka 3 okudda waki waggulu emyaka 2 n'omwaka gumu naddala sente zino zetujja mu bab money lenders siziba nyangu nnyo ku multiplyinga no zaayo n'obanga ate ozikozeseza amagoba si nyangu tufune patient loans nga zigumiikiriza ate tuzifune mu institutions ezitegeerekeka abantu ssekinnoomu babanja bubi tebaba na bugumiikiriza okutegeera kwabwe kuba kutono n'olw'ensonga abantu abo basobola okukusa ku pressure n'omaliriza ng'okoze ensobi ekyokubiri genda ku bitongole ebibatwala oba ebibiina ebibatwala abantu bano abakulembeze baffe bano betulonda ku mitendera gyonna nkakasa tebamanyi bantu be bakulembera mbeera gye balimu nze bwentyo bwe ndowooza tolina bw'ogamba nti tulina ekitongole ekitutwala nti ate omuntu agenda kusasula emyezi 6 emabega gy'amaze ng'edduuka liggale okujjako nga tetutegeera fundamentals oba emisingi gya bizinensi kwe zirina okutambulira nze omuntu abadde takola situnze yadde omutwalo gwolowooza ze nnyinza okukusasula ziyinza kuvaawa nanyini kizimba agaleeta ssente anti nanyini kizimba ngamba leeta ssente olw'okuba naye alina looni kati ekintu kino kyalibadde bwe kiti twalibadde tulina ku mitendera gyonna egy'enjawulo nga tutuula ne tukkaanya singa mba sisasudde nanyini kizimba alina okuddayo na renegotiatinga period ya looni ne institution eyamuwa ssente institution eyamuwa ssente etwalibwa gavumenti ya Uganda gavumenti ya Uganda erina ababaka abatukiikirira mu parliament nabo bwalibadde buvunaanyizibwa bwabwe okumakinga sure nti bayisa oba bateekawo oba seekyo kyalibadde kirowoozo kya cabinet negamba nti institutions zonna eziri wansi era ezitwalibwa oba eziri monitored oba eziri regulated by Bank of Uganda mukkirizibwa oba muweebwa ekiragiro okuddayo okurenegotiatinga position yammwe eya ssente ze mwawola abantu basobole okulaba butya bwe basobola okufaringa okuyita mu kitundu kino olw'ensonga singa oba tokoze bwotyo singa munna bizinensi owo wansi downtown atunda emmotoka ye oba n'atunda property oba ennyumba asobole okusasula nannyini kizimbe ne nannyini kizimbe atwala eri ssente economy egenda slampinga egenda kukola bubi n'olw'ensonga eyo ku mitendera gyonna nga bwe njogeddeko ab'amaduuka tuyige ssente zino bwe tubeera tuzifuna tufune patient money tuzijje ku essaawa eno tukole ki right now kati bwe tubeera tetwadiversifyinga n'ate nga tetwafuna ssente mu bantu bali bengambye abatuwa patient money kati tulina kukozesa abakulembeze baffe tukangule ku ddoboozi abantu abatukulembera tubagambe nti omwezi gwe tubadde mu muggalo ewaka nga tetukola embeera yeekanamye ssente zo tetusobola kuzifuna bwe tunaaba tetukoze ekyo tugenda kufiirwa ebintu bibiri tufiirwa nga gavumenti olw'ensonga abantu be tuba tugenda okukimamu emisolo tebagenda gituwa ekyo kimu naye banna bizinensi nabo tebalina kye bagenda kufuna kusobola kuddayo kusuubula tufiirwa sayidi ki biri zombi tugenda kuwumulamuko tukomewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo ekya Morning Express tovaawo